mpura n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogera ku bitaliimu Mwaanyi. That's why I've called all these people to help you understand. Kiswaza n'okuswaza okusanga awo abantu baguumalidde mu bitaliimu eby'omugaso n'obyerabira. How could anybody who wants Uganda to grow spend even 1 week, let alone the 7 years we have spent on this subject? Mpura n'okuswala eggwanga lyonna okubeerawo boogera ku bitaliimu Mwaanyi. That's why I've called all these people to help you understand. Kiswaza n'okuswaza okusanga awo abantu baguumalidde mu bitaliimu eby'omugaso n'obyerabira. How could anybody who wants Uganda to grow spend even 1 week, let alone the 7 years we have spent on this subject?